siyamu 6 ayamin min shawwal la yahsulu thawabuha. Bulijjo oli wagga lubindi la yahsulu thawabuha, omuntu tafuna mpeereza ezogerwako. Pozi mpeera ki? Ezokubeera nti ofuna obulungi bwa muntu asiri omwaka mulamba, illa okujjako idha kana linsan, okujjako ngaomuntu azigoberezaako ngaasangiddwa nga kad istakmala siyamu shahri ramadan, okujjako nga azisiibye amaze okujjuza omwezi gwaki wa ramadan. Webiri, faman alaihi qada, avunanibwa akyavunanibwa okuliwa oba omukyala oba abakyala bonna okujjako abatono bateekwa okuba nga balina okukola kutya, kuba bonna bagenda mu nsonga. Omuntu yenna alina okuliwa min ramadan, okwa ramadan yeyise, fa innahu la yasuumu 6 ayami min shawwal, fa innahu, mazima ddala, sibwe kiri, mazima ddala omuntu oyo la yasuumu, tasiiba 6 ayami min shawwal, tasiiba nnaku 6 mu mwezi guno gwe tulimu ogwa shawwali, illa okujjaku ba'da qada'i ramadan, okujjaku oluvannyuma lw'okusiiba omwezi gwaki, oluvannyuma lw'okuliwa ennaku z'omu ramadan. Lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, ekyo lwansonga omubaka yagamba nti man swama ramadan, omuntu asiibye eki, thumma oluvannyuma atba'ahu, n'agobereza kugwo 6 min shawwal. Wa ala hadha, n'olwa hadith eyo naqulu, tugamba liman alaihi qada, omukyala omuntu yenna yalya mu ramadani ng'alina ennaku z'alina okuliwa, sumu lqadaa awalan, sooka oliwe, sumu lqadaa awalan, sooka oliwe, thumma sum 6 ayamin min shawwal, olwonna oluvannyuma oliwe ennaku 6 muki mu shawwali. Fa in intaha shawwal qabla an yasuuma al ayami 6, shawwali gwaggwako nga tonnasiiba nnaku 6, lam yahsulu lahu ajraha, tojja kufuna mpeera zaakyo, illa an yakuna ta'khira li'udhur. Otegedde bulungi? Okujjako nga nokeereyaako era kunaaba kwa nsonga nti osangiddwa okyali muki, okyali mulwadde, okyalina a'dhaaru zo. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام 6. وابلو موتو بواسيبا ennaku 6 ng'azisiibye ku lw'emmande n'olwokuna, ng'abadde asiiba olw'emmande n'olwokuna bulijjo, afuna empeera mmeka? Afuna empeera 2, empeera eya 6 n'empeera eyaki, n'empeera ey'okusiiba mmande. Awaliwo okuyingiragana kwaki, kw'enniya, biniyati ajiri yaumi lithnain. Naye ekyo nakyo oteekwa okubanga mu nniyayo kyakoze kitya, kyabaddemu nti nsiiba olwaleero nga bweri mmande, lwe lunaku nsiiba ki 6, ate nsiiba n'olwaki, n'olw'emmande lwange bulijjo lwenkola ntya, والخميس الواجي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تولي نتولنا جيندا نباتي الدم ويتبوسة يتمو. ما رأيكم في من يصوم 6 أيام من شوال وعليه قضاء؟ أتولوا أتسيبي أنغاتابا أنجبوا. فأجاب فضيلته بقوله الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أسايتشو إريم تيغامو تيومبقى صلى الله عليه وسلم تيغامبا ناليت حديث من صام رمضان ثم أتبعه ناقت وإذا كان على الإنسان قضاء وموت وابانغاري نوكوليوا وصام 6 kakati wano siwe kuli waswama 6 oyinza okubanga oli mwabo olina okuliwa naye ate osibye mmeka osibye 6 kuba kati waliyo abantu abamazeeyo 6 siwe kuli qabla an yasuma alqada nga tannasiiba ki zakuliwa fahal yuqalu innahu sama ramadan oyagala tukugambe nti omwezi gwa ramadan wagusiibye wa atba'uhu bi 6 min shawwal
n'ogoberezako ennaku mukaaga olowooza yeggwe yagamba nti la wekiri ekigambo ekyo bagambe nti wekiri agambye nti la toyingira mu baki mu hadithi eri toyingiramu ma swama ramadan illa idh la yuqalu swama ramadan illa idha akmalahu tetuyinza kugamba nti osiibye ramadani okujjako ngaomujjuza kati gwe tonnamujjuza waala hatha bigambo bino bikaluba waala hatha n'olwekyo fala yathbutu ajir empeera tozifunye ajiru siyami sittati min shawwal liman swamaha wa alayhi qada min ramadan empeera ezo tozirina illa idha qada ramadan okujjako azifuna yoyo aliwa ramadan thumma swamaha oluvanyuma nakola atya nazisiiba tovaawo mbadde njagala nga tonnavaawo ono tabadde usaimin ono si musingo gwabiri ibuni baz ono ibuni baz majmuu fatawa maqalatu mutanawia ekya shekhe ani sekani oyo abdulaziz bun abdillah bun abdurrahman bun baz musingo gwa 10 nemeka wa 15 hal yajuzu siwe guli wetuliwewo hal yajuzu seka kikirizibwa siyamu sittati min shawwali okusiba ennaku omukaaga mu shawwali qabla siyami ma alayna min qada'i ramadan nga tetunnasiiba ekyo ekitukakatako muki mu mwezi gwa ramadan wekiri sheikh jawab qad ikhtalafa alulama abamanyi b'obusiraamu baagaziwa fi dhalika mu nsonga eyo wassawabu naye mu bigambo byabwe ekirabika nga kyekiki kyekituufu anna almashruu nti ekyo ekiri mu mateeka g'obusiraamu taqdimu alqada kukulembeza kuliwa ala sawmi sitti kukulembeza kuliwa kukusiiba kwennaku omukaaga wa ghairiha n'ekitali nnaku mukaaga min siyami nafuli mu nsiiba ezaki eza sunna olina okuliwa ate mande zise n'olwokuna totubuulira mande na lwakuna ng'okyalina okukola kutya olina okuliwa ate ennaku enjeru zikoze zitya zizze totunyumiza nnaku nki njeru taqdimu alqada tukulembeza kuliwa ala sawmi sitti kukusiba ennaku omukaaga wa ghairiha min siyami nafuli ne ku ndala zonna mu nsiba ezaki eza sunna لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليه حديث من صام رمضان أخرجه مسلم ومن قدم الست ومن قدم الست نوية يقول بزنك ومكاغا على القضاء نيقول بزكري ومكاكتكو لم يتبعها رمضان تيزكو برزق رمضان وإنما yahaya faruku muveko wetegereze kwano teyazikobereza ku ramadan wa innama kiyakoze kyoyo innama atba'aha yazikobereza ba'da ramadani yazikobereza ku kitundu kya ramazani simanyi tuliwamu wangi wali anna alqada kiregeza nti ofulumyemu nekyokugamba kino lianna alqada jukiranga buli kiseera omanye nti okuliwa farudun kyabwaki wa siyamu sitti saate okusiba omukaaga gwe kwowulira kuwettanira ennaku omukaaga tatawuun zaki kiri kyabuwase kino kyaki ne munange otinkiza nakyasiso kyawo kyeyagalire wewuunyisa okutiikiza nekyekyayagalire ng'ekyobwetteeka ekyobuwaze walfarudu n'ebintu ebyobwetteeka awula bil ihtimaami
omuntu byateekeddwa okusinga okuteekako ki essira wal inaya n'okubifaako. Sajja omusanga wali agati nsadde kabuliya nsadde baadiya zuhuri yo gimaze naye yo ezabbiri eza baadiya nzimaze aba wageyiti ayina essanyu ddene tannasaala zuhuri naye agamba nti ebbiri ezigoberera zuhuri zazikoze atya azimaze alhamdulillah era asuubira empeera nnene. Gw'omulamula otyo oyo